Omuzannyo gw'embalaasi gugeddwako ng'okuyingiza ensimbi ennyingi mu ggwanga singa guba guteereddwa ku mutindo gwa waggulu. Mu mawanga agaakula edda n'agamu agakyakula nga Kenya, gulina ekisaawe guteekebwa abantu ne basasula okuyingira, ssaako okusasula obuwanana bw'ensimbi eri abo abaakazibwako abaasiba akapapula oba betting. Bukya ekibiina ekifuga omuzannyo gw'embalaasi mu ggwanga kitondebwawo kibadde tekinnayinnyisa mutindo olw'obutaba na kifo kya nkalakkalira mu kiteeka omuzannyo guno ssaako abakugu ku mbalaasi. Wabula Munnayuganda Sandra Rese abadde Canada ku misomo olukomyewo n'awa amagezi ku muzannyo guno. I believe that's what we should be also copy the South African model, where we get sponsorship from government, empowerment from the corporates who will host events where people can get to understand this animal and get to engage with practitioners, with people who like us who are skilled in this area. So we need engagement. Onategeeza nti omuzannyo gw'embalaasi guyingiza ensimbi nnyingi mu balambuzi singa guba guteereddwa ku ddaala erya waggulu. I met so many Ugandans who say they don't even know where a single horse stable exists outside of Munyonyo, which is really shocking. And you get even people in the tourism sector who don't even have an idea where they can take some of their visitors who come in, who bring a lot of foreign exchange into the country through tourism. They are not aware, so they are. Ono omusomo gwawanguddemu ebbaluwa gyakwasizza abakungu mu Uganda Olympic Committee abadde mu kubangulwa engeri y'okulabiriramu ensolo zino n'okuyiga enneeyisa yaazo. Kenneth Opedun okuva mu kibiina ekivunaanyizibwa ku muzannyo gw'embalaasi mu ggwanga ategeezezza nga bwe bafunyeemu olw'okagattibwako omukugu Rese. Handle certain things like healing, therapy, and then of course breeding horses. A bit of that, yes. Yeah, and then also of course how to differentiate between which breeds are better for our environment and which ones are not good for environment and which ones can be competitive horses. N'okwadde mu ggwanga embalaasi kati ziwedde 15 abakugu ku nsolo zino babalirwa ku ngalo omuli Miranda Bowser ne Natalie Mukombo. James Manja, Teta TV, Amasukulu.